Olunaku lwa leero ekizimbe kyerindigudde kuddimwa era ng'abantu abawerera ddala bateeberezebwa okuba nga baafiiridde mu kizimbe kino. Olunaku lwajjo ffe tujjayo emirambo gino naye ng'emirambo gikyali awo mingi nnyo ku site wansi awo. Twagala twakita zijje tulabike nga tujjayo abantu abakyali awo balinga 20 wansi awo bakyaliyo awo mu sitoowa. Naye twakita twazirinze data ezinaba kujja. So twagala Honorable Minister ku site waali wano atuyambe kubire abatwaga KCC batwete twakita tusobole okujjayo abantu bano. Tufuwenga bwe tusobola. Tulabike nga tujjayo abantu bano abali wano nga tebanna bakuvunda nnyo kweyongera. Kigambibwa nti abazimbi ababadde bakola ku kizimbe kino baali baagaanibwa okuba nga basula mu kizimbe kino naye olw'okuba nti bangi mu bo babadde baviira wala y'ensonga eyabawaliriza okuba nga basula mu kizimbe kino. Ate ye minisita w'ensonga z'ettaka mu ggwanga abaddewo mu kifo kino era mu njogera ye agamba bw'ati. Nze nga Minister wa Lands nkwatibwako okulaba nti omulimu gubeera mu kifo tegwagererwa. Physical planning ekisooka wano ekizimbe kino kyali kiteekwa wano wali wateekwa kubeerawo kizimbe. Ekyokubiri pulaani y'ekizimbe yayita mu mitendera gya physical gya architect. Architect gyakoze eki bigoberedde amateeka. Njagala naise wano aba Architect Registration Board ne Department ya Ministry yange yaba architects bajje bambuulire obanga ekizimbe kino kyagoberedde ki amateeka gaba architects. Mu nsonga y'emu omu ku bayinginiya ababadde baddukanya omulimu gw'okuzimba ekizimbe kino atasobodde kutegeerekeka mannya ge asabye bekikwatako bonna okubafunira ebimotoka biweetiiye basobole okuba nga ate bazikulayo emibiri gya bannaabwe be bateebereza okuba nga baafiiridde mu kizimbe kino. Twagala twakita zijje tulabike nga tujjayo abantu abakyali awo balinga 20 wansi awo bakyaliyo awo mu sitoowa. Naye twakita twazirinze data ezinaba kujja. So twagala Honorable Minister ku site waali wano atuyambe kubire abatwaga KCC batwete twakita tusobole okujjayo abantu bano. Francis Sekitoleko, MRU TV.